Fena tuyimbe. Osalido kusinziwa mukamoliwa guleyo osalido kusinziwa. Lwaki asaanidde okusinziwa? Kubanga ekyamagero kyatukoledde kyamaanyi. Nebaza abakuyambye. Sebaza nnyo abatuyambe tuwa akawunga kano sukaali yakwamala temulabanga nnyumye. Munkoledde boyi ekyamagero mumpadde esaati ezirungi nnyo lwaki munkoledde tulira essanyu lingi. Nabunnya naawe njagala osaba obuyambi. Nze bingi byensaba. Kyuka otunule bulungi eri. Ebyokulya, ebyokwambala. Ne baganda bange embeera gye bali nnungi. Bingi ngoye, bulangiti. Nange kale mulimu bye neetaaga nga always. Bw'ogenda mu nsonga? Iye. Bw'ogenda mu nsonga okola otya abantu ena always? Pads. Nfuna bugoye. Nfuna bugoye. Bwe weeteekayo? Iye. Senjoli tata olwaleero kuwa matendo kusinza oli w'amaanyi erinnya ly'ogwe ly'amaanyi wansanga mu kiwonvu nga ntawa asina yadda ntasa ekisa n'obulokozi bye wansanza bibampa emirembe osasa n'abatalina ssuubi yadde ng'ebbanga liyise ky'osala naye akijulira olina taata engeri gy'obikolamu wadde nange nga ngenda mu maaso abadde Katonda ekisa omulokozi kye yansanza kikyampa emirembe yadde ng'embeera yakazigizigi muntu Mukama agabiriramu mu nnyanja emyufu bwe yajawula kyalaga maanyi go. Straight mbabuuzaako kansubire muli bulungi, kansubire bitambula bulungi, byonna gye musinzidde okubeera nga mutulaba. Agamba atya Fifijje, agamba atya Segawa, agamba atya Edith, bagamba batya aba St. Paul Anglican Church, wamu namwe mwenna abagoberera omutimbagano gwaffe. Tuli wano Bunga. Tuli wano Bunga Nanziga nga tusinzidde olwaleero ngenda kubanga mbaweerezanga bulijjo nze Habikingi Uganda muzukulu wa Bugema. Emabega kaawo twalabako sitole y'omwana ono taata alina abaana bano bonna bwolaba ntudde nabo wano. Abantu bano nga beetaagira ddala obuyambi, ebyokulya tebalina, ebyokwambala, epaliso, ebikozesebwa nga bba abantu. Naye twebaza Katonda nti tusobodde okujja wano olwaleero era nga bwe mugenda okubeera nga mulaba. Katusuubire muli bulungi baganda bange, mwebala okusharinga programs zaffe zino, mwebala okubeera nga mutambuliramu naffe, mwebala okubeera nga muyamba abantu bannange kubanga ensi y'effamire gye tusoose okubaleetera naye zonna ze tusobodde okubeera nga tuzireeta zonna musobodde okubeera nga muziyamba. Nze Habikingi Uganda muzukulu wa Mugema nga nkwaniriza nnyo. Programu eno eteekebwa mu Center aba Cashin Business Concert basangibwa Wakaliga Ssekabaka Road oluwetaawo ekipande ojja kuba okirengera. Bano nno batwala abantu ebweru mu nsi ez'enjawulo UAE, Dubai, Qatar, Saudi Arabia n'ensi endala nnyingi nnyo. Bwe nno yeetaaza ogenda okukola obwa May teweetaaga ssente nnyingi nnyo wabula weetaaga ndagamuntu ne registration fee ebisale ebitonotono ddala nga wookiwulira ojja kubeera nga ate osobola okubeera nga otambula n'otuuka gy'ogenze n'okola naawe ne weeteekerateekera
ensi enungi nze Happy Uganda negataako ate tubeere nga tunyumyamuko ne famire yaffe eno tumanye biti bye babadde bitambula bitya era ebadde etambulira twebaza omukyala Naalongo asobodde okubeera nga atuusaako famire z'omu bitundu ez'enjawulo ng'eno famire ebeera yakusatu mu famire zetuze tutuukirira mu kitundu kyaffe kino eky'Enanziga nze Happy Uganda nze yogamba oti mpola ogamba otya bweyanjulira abakulaba abakulaba abwani abanda bamanya gange ngekasulepatu nsanyusa okulaba okusikira n'okunyamba nikitusobera okunyongerako okunyamba ekyo kyo kisiibintu nze ogamba otya zigenda zitya gyofunawo egyolunaku olumu n'olumu bwegityo mitono tekikyasoboka amagulu tegasobola era wezirusa obudde bwo nga obuze buliko bitaano bisatu tekikyasoboka bwekyalina muyambako nga bwamazima mabega bwokyandiyotedde obuzibu bwokka toilet bukyalina obuzibu bunene kale tugenda ddala maaso katugge ogenagena ofulwali oli omukyala jjatule wano jangu okulwa nnawe n'omwana we jangu naye kale nno muzeeyo omuwulire Muzirika Sule omusajja ow'amaanyi akyalwana okulaba nga amagulu gano gatereera aye naye asobole okubeera obulungi nze Happy Uganda mwenna twalaba ka vidiyo k'omwana ono katambula nnyo ku mikutu egyamugatta bantu ekya social media ng'omwana ono akaaba olw'embeera gy'ayitamu tuyinza okuba nga emabega kaawo tetwamubuuza bibuuzo bingi olw'embeera ya speed nti embeera yatukwatako nnyo bingi bye tutamanya tuje so nga bwe tumaze okubuuza ku muzeeri naye katusooke tumubuuzeeko ate abeeyanjulire tuddemu tumumanye abatambula baluli namwe musobole okubeera nga mutegeera ogamba ogamba twava wano nga yenna oli mu ssanyu kiri kitya okuva etwava ngamba bwe twakulekera embeera yali eti embeera yali nnungi kuba nali musanyufu ekyo kyali oli mwana wamuwala era emabega kaawo twajja notunonyola embeera ya paadi nitwalekayo ku paadi kitegeera kakati njagala mbuuze olinayo kyotaŋŋamba buli kyowandiwulidde ng'olwaleero yakiŋŋamba nga tetunabaako awo gye tweyongerayo kale kyeneetaagayo kimu ndi mwana mulala ate nazaala kale bwe waba wasobodde okufunayo kasente n'okolayo ka bizinesi sanyaakama nsobola obbijjala mu nnyumba nga nteeka mu wabweru nga kinyuma kuzimbawo kayungu kuba emitwalo kale ngaano gwataano sonaye bakuba abiri gakola n'abiri gakola nentandikira ng'oggyeko okugenda mu nsonga nga tolina paadi zetwasobola okubeera nga tufunayo mbeera ki endala yali okunyigiriza amabega kaawo nga tufunakya kulya nokwamba twali buzibu bulabulala ofuna mbuulira toti kozina byakwebakako okwebika kale nabyo bituusa kale gasubire byebyo bika bibaddewo ngamba byotaŋŋamba buli kozi kati ffe tuli bawala tukuze nawe netubika bubuse
era kyo kitusaza gyeya mukabuyonjo ndi kikimu Kabuyonjo tujja gitwanako tulabe nga ate ekola ki ekolebwako kale ono ina bunya ogamba otese oli bulungi soga obuze kwakulaba tunula wali abantu abo mwenna ndi musanyufu okubanga tuli wanene ne abekingi okujja ne mutulaba ne mbaako kye mutuwa tuba basanyufu nnyo gye muli amanyago Sebunya Samuel Sebunya leero ng'onyirira nnyo kiki asinzira yaninga bulijjo aliso leero nkusanze basaza akaviiri noonyirira okufaako nti nakozeeyo nensalako ebiiri wakoze kalemu nsolo poota ereza tunajja wanene okuzimba ennyumba eno okutereeza munda ojja kupoota kale tukufunye kale tujja kwebaza omukulu engineer Paul yasobodde okubeera nga naye y'omu ku nsonga lwaki tuli wano mukulu tweyanziza nnyo mukulu oyo gwoyogeddeko naye kusimawo engineer mukulu oyo yeeyama okulaba nga abakolera ku kapulasita munda muno era nekafuloka ne wano okubeera nga afaana bulungi netoyi tujja kujja naye asobole okubeera nga alaba tumanye wa we tutandikira abalala ngenda babuuzaako naye mwatudde wano nja babuuzaako oluvannyuma nnyo ndi ne baka ku kamera kakati muzeeyi olwaleero tetugenda kulwawo nnyo naye tulinayo obuntu butonotono ebintu byaffe ebitonotono byetwasobodde okubeera nga tujja nabyo ebirala tujja kwongerezaako mpolampola ngenda basaba tugende mpolampola wali tujjeyo ebintu byaffe ebyo ate twebaza tusobodde okubeera nga batuyamba then bisigadde nze ya Big Uganda ndi ne baka ku kamera naye nga tunagenda funa buyambi bwaffe tusobodde okubeera nga twetika nja kwebaza muganda wange Kiwonvu akola ku byentambula nga ye yeyama entambula yonna nga tiimu Happy King n'agamba ye ku byentambula ekyo kyakisponsorinze kakati nja kwebaza muganda wange Gordon Phone Repair Gordon Phone Repair naye webale nnyo mulimu gw'amaanyi gw'okola okulaba nga programu zaffe zino zigenda mu maaso andabye nga nseka oyinza okwebuuza ate Happy King aseka Kiwonvu mbeera naye wano ku gaadi naye anzise nseko naye kakati aba Cashin Business Consult bo bakyatwalira ddala abantu ebweru bwe yeetaaze ogenda ebweru kume kuliko ayagala ogenda ebweru gweyagala agenda osobola okukola oba maybe oyina emyaka emi tunatuusa genda batandika ku myaka 21 okay kale tovaako katusooke tusombe ebintu byaffe bino mpolampola ate tweyongereyo ne programu yaffe nze ya Big Uganda baka ku kamera tovaako okay kale Joli tata olwaleero kuwa matendo kusinza oli w'amaanyi erinnya ly'ogwe ly'amaanyi wansanga mu Kiwonvu nga ntawa asina yadda ntasa ekisa n'obulokozi bye wansanza bibampa emirembe osasa n'abatalina ssuubi yadde ng'ebbanga liyise kyosala naye akikyulira olina taata engeri ky'obikolamu wadde nange nga ngenda mu maaso abadde Katonda ekisa omulokozi kye yansanza kikyampa emirembe yadde ng'embeera yakazigizigi muntu Mukama agabiriramu mu nnyanja emyufu bwe yajawula kyalaga maanyi go kayimbe nga bwe nsinza oli w'amaanyi
kubulire mu mawanga oli wamanyi Katonda kutambuze mu mawanga oli wamanyi Katonda kanyimbe nga wesinza oli wamanyi Katonda kubulire mu mawanga oli wamanyi Katonda olina manyi oli wamanyi Katonda yegwe Katonda ateka amazzi mu ddungu oli Katonda ayimusa abavu mu nfuufu olina manyi abali batalina ssubi wabawa essubi olina engeri gy'obikolamu Dawudi eyali omulunzi wamufuula kabaka olina engeri gy'obikolamu Gideoni ow'ekika ekinafu wamufuula muwanguzi olina engeri gy'obikolamu Yusufu wamufuula kati kale mulungi asaba nkwaniriza nnyo neera nate bino nno bintu byaffe tusobola okubeera nga twetika olunaku olwaleero muzeeyi owulira otya Sanyo kulira lingi nnyo. leero nkuwe wekwatira okwekwatira Nekwatire nabo sanyo yekulidde tata wange. Simenye ekisa kyammwe Mukama bange abaleese ebintu bye abirira abaana nabo mubatunuulidde nga nange bwendi kankukwatire kwakati okatunuza walala budde bwange nga bwe mubulabye tusobole okunyamba kakati nekiriwo nga tunagenda wali njagala mwenda musooke mukyuse endala naye zonna ze tubasanzeemu mugenda zikyusa nemwayambale kuzirima naye simanyi abamu zibatuuka ezimu tugenda sooka nga sinaba wangu ezimu tugenda sooka kwebaza omukulu engineer ne mukyalo Olivia abasobodde okubeera nga batukwatiraku ku nsonga eno labe nga etambula naye nga tukomye ku bino tukyali ffenna just wano tutandika butandisi abakyaliyo abantu bangi nnyo abatusuubiza ebintu engoye emifaliso so tusobola kupatira muntu so katubalindeko kyonna kye banaba basobodde okubeera nga batuwa ate tunagenda nekyo naye bwebitidolo byasobodde okubeera nga tukola bitambula kirabi naye nga sineyongerayo ekyokwebita kikulu nakulaba tekulisuuka namukiganti so nsoose kutunuulira ggwe neŋŋamba tusooke ggwe bali abakulu nabo njaba amagezi ga mpolampola kola bwetu kirabe neŋŋamba katusooke ofune ekyokwebika kasita n'omukyalo twafuna nabune kati basigaddeyo omubali 75 ziblanke kitano zitugenda okubona nazo mubiddako mukikubire ku bugawo ekyo kale kakati ebyo bizaalibwa jangu byambeko tafe bizaalibwa kati kati ani ayagala osooka okukyusa ebyokwambala muzeeyi nsooka empeka okyuse yawe fanana neno kalayo yoyagala katisogeze nonkubiremu hano omusibe ne olinamu omusipi nine nonyamu ninde notona zonna nene naye tulolwaako enyigamiga mukati tunonyemu akatono kino oba nkusaatu gyebusoka onyambalire sooke eno obeeno nkuba zino zonna zizo zenja akati tugenda mukula eyambaleko kwenaba esebeno nage obukirabe nindako ndabe yambala bulungi agenda oyambale kano kamusikatono sigabaga sikuwa eno yoli muwala nonyamu nne ezo tezibanga ziweddemu
Tera kugenda so kunyambalira mwezi. Zofulabe. Noyamu. Obwene. Nyambalire mwene. Mana. Erigini gyesosomoye mutuuka. Kati genda ofune gyoyambalako ekituuka. Okomewo ng'oli mupya nnyo, jangu gwe muyayi. Sooka gye, kati lumanyi buli omu tugenda kukola ki? Mwena mugye. Gwempa, olaba nga kyenziyo ekikutuuka, okwata. Naye nabunya gyange. Nabunya nno ssebo nno ofufunyeemu mu kintu kino. Oli wafunamu ne leero ndaba. Kano katuukana. Yambala mukonda bye. Noya mugenda ofaanagana ng'abalungi. Ani? Ndinako ofune essaati. Mama. Mukiwa tutabe. Ana rekwe ngo. Nimira wano maso pade. Wasinza atokupera omuzibu ennyo. Eno nanyumye. Mulawe tutuse. Nze. Tutuse. Kakati. Bono kutukani ko. Unatukana bono. Nawe. Oina gwinga zizi ngatuzi wadde nini tujja kukoma munenda bino byonna nga muzira bezingo byonna engineer yatwadde box eyo yazikuŋŋaanyiza nga wewe bakyakola ki nagaaga tuzireete zibeere ez'omugaso nolaawo ovudde wali kameraman kibisya Kiriya mzee akabulungi yasenze nawe wina sati tivudeyo kale atwebaza omukulu engineer Paul yasobodde okubeera nga atuyambako n'omukyalo Olivia eyakutuconnectinga amuzei tusobodde okufunayo kilo 3 ezakawunga sukaali yonna sukaali ziri kilo 25 buli omuceere ziri kilo 25 nabunya leeta
tokwongeddeyo n'otukisia kaadi nga jayo mulete jangu mulete naye mwe baana mmwe alo muwulize tusobodde okufuna akawunga akawunga mukaaga oba tukazeeyo akawunga ekiza netukomawo twongereko okay kati tusobodde n'okufunayo ebijanjaalo ekiro 5 naye tugenda kwetonda tusobodde kujja na sapuuni tumwerabire naye engeri olugendo muzeeyi tusobodde okufunayo omunnyo oguli okukumpereza ngukukwasina bulungi nkumpereza musajja gwe jangu okukwatira gugumazeeko kuno ebbanga akati kirala ki tusobodde okufunayo blanketi mpereza essuuka ezisigaddemu panga enakuwaddeeyo mbeera active gwe mbeera active leta ne budde leta sobolete blanket ezo mulimu nesukisuka agitaddemu omuntu kati nabonyangu wafuna ekyo wafuna suka naye wafuna blanket kwata abaliwo abasula babiri wano kumwala muli bana njoba muli bakyapa ekwate bosula nanoli nawe ofikidde nedofaayo nja kukwongera leka mulimu eyokubiri omu ziri prayer zonna ziri bbiribiri tunakomawo ngaakuddiza essuukaayi nga ye afunye nga toyayagikuddiza ewera tofunye nawe kati otunakomawo n'emifaliso nja kuleetera nabunye naye tofunye essuuka nawe nawe kati nabunye jamuleeta ng'omuntu akuddiza essuukaayi muyambagane nga naffe tubayambi siwe kiri muzeeyi kati guli sorted ekitanda njagala obere nga webakawo kyogoyagala kyokola kiriwa kale twebaza tuyambayo nayamba famire nga bwe mubalengera wano tuti bwe tuli kati bwe tubeera ate tugenda kugezako okuwulira mulimu kale abatulaba twebaza omukyala Olivia yasobola okubeera nga ayimirirawo ku lwa famire eno twebaza buli omu asobodde okubeera nga ayamba famire eno naye nga tukyetaagira ddala ki tukyetaagira ddala obuyambi tukyabwetaagira ddala twetaaga emifaliso twetaaga okukola toilet twetaaga okukola ennyumba eno nga bwogiraba efaanana tukyetaagira ddala ebintu bingi abasookera ddala okulaba puroguramu eno munda mwalaba munda mufaananira ddala buliro naye ngaekirungi muzeeyi yali yayiwamu enkokoto nga bwe yategeeza ate muzeeyi ategeezezza nti alinawo omusenyu gwe mugenda okubeera nga mulaba omutonotono n'amayinja amatonotono kwe tunaasobola okubeera nga twongereza tusobola okubeera nga tumukolera toileti kubanga kyo kizibu kyamaanyi nnyo abaana bano bato wasobola okubeerawo possibility yonna ey'abaana bano kufuna obuzibu ku tooyi nga bwe twagira mu kusooka muzeeyi owuli otyo
siwulira buli mukama wange mpulira bulungi nga tungulaba wonna kugambye empale yo kyekyo abakyala tebakuule nga balaba onyiridde abavaako nze esoka ate nga bale nnyo bakama bange mwenna abasiwana okumpa obuyambi buno awamu n'abaana bange nange kennyini nnyini neyankwatirako okunyingiza wano okuŋŋamba nti wano abaana bayambibwe okuva mu kipative bwati atuyambire kale tulibabikike Uganda gwe oli otya njagala abantu boogera nnyo oli otya oli musana wagira timu kikozi Arsenal jokera nnyo naawe amanya go gwange kalungi Godfrey kalungi oli awo kati owulira essanyu kalungi tugenda kukomawo kwongera ebintu kali emabegeni nga guliko kalungi omuzanyi wa Arsenal owesamba namba ki namba 7 omusajja w'amaanyi jangu namba 7 ogimanyi ogamba amanya gati soka webaza bakuyambye oli otya muyamba kakubewe olina akayimba kosobola otuyingira waliwo asobola okuyambako okamanya akayimba kayimba namukamanyi jangu mukiyambeko nawe okamanya akayimba bwayimba nga muddamu Katonda yakulembedde kwaya kale tugere maaso yimba tulye webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda waffe webale Yesu webale Yesu webale Yesu webale Katonda neyo mukomaawo akayimba Yesu ddala yebale kiki ekirala kyolya kyoyagala kati nga muzemu okusoma nsawo bagulya amasomero nja kujja tulabe jangu naye omusajja naye kalina ensonyi olina ensonyi amanya go gwange aba amasayidi owulira otya soka ompulire wewulira webaza Katonda okubanga weyambiddwa oyo otagenda kunywa kisukaali akawunga weekali omuceere weguli kikyo oyinza okukola okulaga nti oli osobola kunyimbira kama mwana byakola osa naye chachi ne wazikalawo wale usipira kati ngenda sembayo no mchana jangu baba jangu mugaddo kutensawo y'omunnyo akwerezeeyo kyekira kyoba okwata waamanyi chai na manyi wakuwerezeeyo ki sinoli amanyi tewali okalaba wekali ogamba otya semberano kumpira kyo okaluba amanya go bozi gwange sebunya uli otya soko mbulire oli nno njagadde musembe okubanga yakaba amanyengi yokaba namumwera likiridde essanyu limukaabya omukyalo sebunya owulire otya okutta eno omunnyo esuuka ekawunga omuceere oba bino tusooke tubisooso okwate kikyosinga okwagako ebibiri awo sooka oteeke bino wansi okwate akawunga kaabo kakwate
kati njala yogere ngokuta akawungako owulira otesi soka webaza abakuyambe Bazanya abatuyambe tuwa akawunga kano sukaali yakwamala temulabanga nnyumye munkoledde boye ekyamagero mumpadde esaati ezirungi nnyo lwakya munkoledde tulira essanyu lingi kale bannaye twebaza abayambi famire eno naye nga tukyakuŋŋaanya obuyambi bungi nnyo bakyetaaga emifaliso beetaaga blanketi oba olinayo ebintu eyo ng'owulira tokyabikozesa bano bo babyetaaga bwetuti rero tusobodde okubeera nga tujja tubayambe kikyoyinza okukolera abantu abakuyambe wembanga nina sente ngamba kati saa zino oyinza tuyimbiramu oyinza tuziniramu oyinza tutukolerayo eno saawa ng'okutte n'akawunga kaako oyimba soka otuyimbireyo kayimba yate ogambe gwagenda akayimba okabuuza nze akamukama kuba kati mukama yabikoze bino ate yayimba kaaba yaye yimba bituye fena tuyimbe osaanidde okusinzibwa mukamoliwa guleyo osaanidde okusinzibwa lwaki asaanidde okusinzibwa kubanga ekyamagero kyatukoledde kyamaanyi entuumu y'engoye yiiyo mugenda kwesootinga buli omu ajje mutuuka temukayana buli omu alabamu olulwe ng'ojjamu oli bwalabamu olwanaamu ng'ojjamu oli bwomulabamu olwoli nga muwansi bwe kiri tukolere wamu ate we tunaaba tulesa ebirala era tusobokale jangu nina naye kati paati zolina zigenda ku sipaka mwaka gujja ate nno tukyaleeta endala zazaweddeyo n'abantu bansuubiza paadi bannaye bakuba ezimu siali wala naye bwetunafuna time kasita emotoka weyizijagenda kuzikira omanyi gwe yali omutwe omukulu gwe ne muzeeyi mu sitole eno era mu abasinga okuleetera abantu bana nga babayamba buli watugamba oyagala osaba katonda muzeeyi bamujjanjaba awone muzeeyi ekyobujjanjabi ne tukiriko tutunakiryako tukiriko naye bino byabyaffe biba byampolampola kamukamu gwe muki edibuzi nalibuzi naye mwezi wangamba eyakuzaalamu mwana kati mwali awo anyway kale nze mbadde nsaaga naye just nambe nako kankabuuze tata omwana omuwulire okumaze ebbanga kingaogerako mbulira annange omukwano oguli wano namwe yagwina omukwano naye musebe lwaitakulawo amasomero musebe lwaitatugulirawo amasomero kubanga abaana omukwano kati beerako gwakigulu anyway eyo nga tuvuddeyo tetujjayingira mu nsonga zitali zaffe ensonga ezo katuzireke soka webaza bakuyamba lindako kati ate gwe oli mwana alimu amagezi ennyo oli omwana teyafukamidde sabyeku mulala afukamidde kale fena tufukamire nnyo gwe mukulu kituufu oli mukulu kale mwebaza abatuyambi mukusookera ddala wakaaba amaziga gaali mangi kyekyasimuka owulira otya nga obalaba kati
maama mukulu tumanya kali mutuukako eyo najali baali maama kikyoyinza okumusabisaaza waba asobodde okulaba muzeyi ensonga eno ogiwagira akyogezeko wansi wali muzeyi wali wajemukyala mwana ensonga gyayogera oli bange okusoka ensonga yeetagisa babiri fekka tulitulamu eprogera kasoke malirize namu lwaki yagamba omumisi njagala ombulira amazima oza maama batyo bwavu obwana nalekawo abaana be talina gwe yatwalako n'omu naye otera ogendayo kusigana omulaba abagamba akugamba atawuliriza ngamba abo ebisoboka oba nabingamba tuze mu kamera kana zande ebintu ebijjamu amaziga nange olimbiitamu mulowooza siri abasibulira wano batulaba maama yagenda olina emyaka olina emeka kati gyemyaka 5 nga temulinayo ndakimanya abalekawo olwobwavu naye ngaokusinziira ku mbeera gye twasangamu famire eno ekituufu kyo omuntu akumikiriza n'abeera mu mbeera eno abeera mu maliri ekiteekanika kubanga bambi mwalaba famire eno twabasanga tebalina adde omufaliso engoye zetwabasangamu lulimi leero muzirabe zetubasangemu ne lwetwajja eno okubalambulako era zetwabasangamu so kitegeeza embeera mbi naye nga bwe tuzze tukyusa obulamu bwa famire ezo nyingi nnyo nsaba tukole nnyo tulabe nga tukyusa obulamu bwa famire njagala tuteekewo embeera ereetera abaana bano okutaddamu okulowooza ku maama kale omukwano gwa maama ati tegumala gavaawo naye abaana bano singa babeera mu mbeera ngaobulamu tomanya ate maama naye ayinza obbalaba eyo nga ayinza okuba takyasobola kudda wano naye nga naye abeera eyo nga maama nalaba abaana be nga bali bulungi kimusanyusa ku mutima kubanga ng'abantu abakulu babeera n'ensonga zaabwe taata ne maama abaana bayinza okuba embeera y'obwavu yeyinza okuba yaliwo naye kyemmanyi maama yabeerawo ebbanga so ayinza okubaawo embeera eyatuuka ngaekituufu maama takyasobola omanye obwavu butusindika mize mingi nnyo egyenjawulo ng'emize egy'okunywa omwenge emize egy'okukola ebintu buli omu obwavu bumusindika mu mbeera endala ennyo nti osobola okubeera awo ng'oli mwavu naye ng'ogamba singa nfunayo akasente nentamiira nesobola okwerabira nti ndi mwavu so nga ate webunaakya ate ogenda zuuka ojjukire era yo embeera yo tekyuka naye nga kale kugamba obwavu butusindika mu mbeera ez'enjawulo abavubuka bo basindika mu kutwala bitali byabwe buli muntu obwavu bumusindika mu mbeera ndalamu naye n'ekirala ngenda kubira omulanga eri abantu abakozesa advantage ya famire zino fetugenda ozituukaku nga waliwo abajja ne bafuula abaagala oziramba teriyo omuntu akubira famire efaanana bweti mulanga natumba tavaayo naye abantu abasinga mumala okukozesa abantu bano munemugenda nemukoleramu ebintu ebyo tebigenda kuwangaala nze nkoze story simanyi oba yakumeka story zonzenko nange siri bulungi nnyo nakyo ofubanga nnyo okulaba nti abantu bano wakiri bafuna akamwenyumwenyo engeri yokka katonda gyakuwamu omusi ekitegeeza nze abantu bonna betutambula nabo betukola nabo tujja olumu nga n'amafuta
tegatumala naye nga tusobodde okwetikka ebintu nga mwabitubadde tubituusa family. So obanga oli ku kabeere bano abantu abatulaba abatali mu kamera naye kenyini atulaba mukutu ogw'omutimbagano bw'oba osobodde okufunayo kw'osobola okuyamba tezeetaagisa kukwata ngoye zino nga olabe mukulu Pawulo yazituwadde tuzireeta teyeetaagisa kugula kawunga kano wabula gwe ate osobola okubaayo ng'omanyi alina obusobozi obuyamba mutuuse ku bantu bano asobole okubeera abamu bagamba lwaki tuyambira mu kamera okusobola okubaako abalala betulaga nti abantu gye bali era beetaaga okuyambibwa. Omuntu tagenda kumanya nga toleese muntu ono mu kamera. Nze abikinga Uganda nze twebaza abatuyambe mbere ngakusiba eyanzanye bakadde baffe nga munaze ebintu byonna byemukoledde otusimire bakadde baffe era Mukama abo abaddizeewo omujje Mukama yabaddizeewo kafulemu n'abasobodde okutandika omwaka mujje mwebaze namwemuke kale twebaze tugenda kwebaza muzeeyi nga yebaziza nabunya nesebunya wakujyamu ebaza abatulaba bonna twebaza buli omu wajje kuba mwenani amanyi okusaba kubanga tukyetaaga emifaliso twetaaga okukola mu nyumba muno twetaaga okukola toyi twetaaga kapito kubanga era tetujja kubayamba bino biggwawo nga kagwawo mukere guggwawo twetaagayo akagaali twagamba nti sokina mazzi kati ani asobola okusimbula essaala wano namunyo natusabira ate kati ge namunye essaala yeewuli olaba oli gaali mazzi gakukanogira yangu nabunya tusabire atukiikirire naye tusabe ffenna tuzibirize nabunya tusabire ono naakaaba ngendo mumutuuka gwe ngenda kutuga amakali tusabire naye buli omu wajje omutuzeewo omukubisizeemu buli omu alina kyatuwadde ayi Mukama tukusaba ne bano bateekamu amafuta okubireeta bonna obagize ayi Mukama taata otuwa obulamu otuwa ekyokulya ayi Mukama taata abatulaba n'abalina kye batuwadde n'abatannatuwa n'abatusuubiza bonna bakwatireko era nsaba nga tutaminya ffenna tugambe Katonda tomusabye ebintu bye twetaaga naye essala yonna giwulire taata tuweese emaisa Okay. Totusabiddeyo essaala esembayo. Okay. Kale Mukama Katonda tukwebaza olw'embeera eno esobodde okubeera ng'etuukawo naye nga bingi nnyo ebikyetaagisa okubeera nga tufuna ebifamire eno tukyetaaga ebifaliso twetaaga ekitanda kya taata bwe kinaaba tekifunise twetaaga okukola munda muli ekyomufaliso okunasobola okubeera nga bugenda tukyetaagira ddala obuyambi bungi nnyo naye nga tujja kwebaliza ddala omukyala Olivia Engineer Paul yasobodde okubeera nga yeeyama okubeera nga abakolera ennyumba eno okugiteekamu endabirwamu mu marinisa gano n'okugikola mu ndeebere ng'efaananya ddala bulungi wamu n'otukolera toyi yaffe abalala ababaddewo abakyatusuubiza nga mukulu awo Big Size Bebe Cool tukyalinzeeko yatambulamuko ali eyo naye wonna wakomerawo tujja kuba tumuleeta wano ate naye aliko engeri gyayamba famire manager Roni manager Bebe Cool naawe watusuubiza ebintu bingi nnyo temuliiwo naye tusaba omunaba mukomeewo ate tusobole okubeera tukwasaganyiza wamu nabe nga famire eno yo kiggwa nze Everything Uganda nebaza muganda wange God kubyentambula Chom Videos Gordon Phone Repairs naawe tukwebaliza ddala mukulu awo Surf Pro yakoze ku byensonga z'ebyokulya bino okutuguza ku bbeeyi eya wansi ddala naawe tukwebaliza ddala aba St. Paul Anglican Church
nabo tubeebaliza ddala olw'ensonga ze bazze batukwatako ez'enjawulo wamu n'okutusuubiza okubaako kye bongerako ku famire eno nga wadde tulina kye tutandiseewo. Omukyala Olivia Akensusu twebaliza ddala nnyo, weebale nnyo, weebale ddala okubanga otandise naffe ate ng'okyali naffe ku lwa famire eno. Takumira mpeera bankuumire mbeere bulungi. Kati mundeeko vaawo sooka gye bakwateko batakatawe. Musooke